Yo, this is Rampant Killer already. Gyetubeeredde ku muggalo munnakibiina kya NRM era nga yaliko minisita w'ebyenjigiriza omukyala amanyiddwa nga Namirembe Bitamazire yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ku pijje kwoli omulungi atumbudde kansubiri nti olubulungi jonna w'osinzidde nkwanirizaako n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otuusaako engalo eyo gy'osinzidde okuba nga ate otumbudde. Omuto mu kifaananyi ye yakubiddwa essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 18 era nga aziikiddwa olunaku olwaliro. Yabadde mutuuze waawale mu munisipaali y'Enjeru era nga bwe yavudde ku byabufuzi kigambibwa nti omusirikale yamukubye essasi yamusanze ne banne wabula yamutunuulidde oluvannyuma lw'okumunoonyamu mu bangi n'akizuula nti gw'ayagala yuuyo n'amutunuzaamu emmundu era bw'atyo n'amukubye essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ensonga zino zeekuusa ku byabufuzi. Taata we ye yawangudde ekifo ky'omubaka wa munisipaali y'Enjeru era ng'ono ava mu famire ya Lukanga. Yesa famire eno ebadde mu byobufuzi okumala ebbanga ddene era ng'ebadde nnyo ku ludda oluvuganya gavumenti. Ono yagidde ku kaadi ya NUP oba umbrella naye nga kigambibwa nti omwana ono abadde nnyo ku lusegere lwa taata omugenzi wakati mu kumunoonyeza akalulu mu mbeera yonna, so nga okukikola kino eky'okumujja mu bulamu bw'ensi eno baayagadde okulemesa okulangirira eyawangudde okuba nga te alangirirwa. Maziga na Bibobe erudde eyo kitalo nnyo kitalo ddala. Speaker of Parliament Aneta Ntamong avuddeyo n'abika omukyala amanyiddwa nga Honorable Apollo Stella ng'ono ye mbaka wa Parliament akiikirira abakyala mu disitulikiti eya Ngora. Yesa avudde mu bulamu bw'ensi eno wabula ng'ategeezezza nti abadde alwaliridde akabanga akawererako ddala, so ng'ate okusinziira ku byavudde mu kulonda omukyala ono baamukubye akalulu era nga teyasobodde kuba ng'ate akomawo mu kifo kino mu kibiina ekya FDC. Ekifo kino kyatwaliddwa muntu mulala nnyo, so okusinziira ku mawulire amalala g'enfuna ebweru galaga nti ono yafudde pressure okusinziira ku ebyo byavudde mu kalu ka 2026. Omuyimbi amanyiddwa nga Eipas oba muyite Bagonza Alex yali mu kulojimiko ejamukubibwa ku lunaku akalulu kakubwa akaba president. Ono yategeezezza nti baamukubye emizibo oluvannyuma lw'okuyimirira meters 50 okuva ate ku polling station. N'ategeeza nti bamulanga bwemage mpaawo kavuyo konna ke yaleeta. Agamba nti abasajja basatu baamwatakinga nga bamuva mu mugongo. Ababiri baali bambadde uniform so nga ate omu yali tayambadde uniform. Anagenze maaso nga te atulaga omubiri gwe butya bwe gufaanana essaawa eno nga gwonna gujjudde emigo. Nyongera okutegeeza nti Eipas si yekka ali mu mbeera efaanako bw'eti. Abantu ba bulijjo baakubiddwa abasinga obungi so nga ate abantu abamu amasasi go gaabakutte era ne bafa. Mu disitulikiti y'e Bulenga agavaayo gaatulaze nti abantu 15 be baakubiddwa ne bava mu bulamu bw'ensi eno so nga ate mu bitundu ebirala waliwo abantu abakakasibwa okuba nti baakubibwa amasasi ne gabajja mu bulamu bw'ensi eno. So ng'ate bo bannayuganda mu diaspora nabo beeraliikirivu byansusso oluvannyuma lwa munnayuganda blogger amanyiddwa nga Kakensa wa Kakensa Media okuba nga yabuziddwawo kati ennaku ziweredde ddala nga mpaawo amanyi mayitire ge. Ono abadde ku nkyukakyuka era ng'okusinziira ebintu by'abadde apostinga abadde alaga nti ali ku ludda lwa gavumenti n'akadde n'akamu n'akatono. Omubaka wa NUP Honorable Muwanga Kivumbi y'omu ku abo abatasobodde kudda mu Paalamenti ya 2026 wabula ng'ono ebyamutuusiddwako mu kalu kano alifa birojja. Ababattira ndamu nnyo nga tebalina ku luguudo babattidde mu ndomo mu nnyumba badde banoonya tebalikuba amasasi n'endowooza bwe lweggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona bwabadde emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babattidde mu nnyumba si ku luguudo
okusiibwa baba batidde awo olaba mu nnyumba nebaddusawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo baalabye buli ekigenda mu maaso nga basitula ati buli aliki nga bamuddusaawo nina ba agents abankuumitulira kikosa obulwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali ogutali musango naye okuta lwadde lwatandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu kiki mu kulonda so ne bajjana saa zenjogerako zaddemu enda ez'ekiro balumidde wano era ne batera abantu bonna babatuteekoobe hospital n'endowooza era okutya bakuba ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu neggombe ne babajjuusaawo ekiro ne babatwala emulago kati tubadde tulina wano famire abadde ano nange simanyi baani bafudde we just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze kati olugoye luli njaddukulaga oli omwami ku identifyingidde mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka kati atunuulidde ki oyo yabaddewo yava abaddewo nga babiraba oyo amu identifyingidde wali omulala balese essimu gombe asaba badde bamuggyako engoyi ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we nalaga nti ono baawo yafiiridde muki so tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha wekaabalamba ye bamukubye ate nga bamukubye bamwogera n'omulangira twagamba oba mu byobufuzi so it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors so oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala eggombe so abalala babakutte babalina mu makomera naye abooke bo balamu bali mu makomera tunadiiriga nabo ne tusobola kufumiitiriza bulumi bweyitamu abantu bobadde nabo kapentrail kati ngoyogera n'abaana baabwe Oye, ala disi ya kaka kabuya ne kaduna bye wati tugenda kwerwana olina okulaba nti otaasa mwenda abakulu abo nga bajja nti bateekawo embeera egamba tugadde ekkuba eritwala obululu ku ssaawa 9 ogw'ekiro twanyusa okulonda ssaawa mmeka 11 kuva ku 11 buli bukuŋŋanyiziddwa tulake essaawa nga 4 buba bumaze okutuuka ku disitulikiti naye essaawa 9 ekiro ne bajja mbu tulemesezza emmotoka ezitwalayo obululu ku disitulikiti ku ssaawa 9 ne batandika okukuba amasasi ku ssaawa za 9 n'eddakiika nga 25. So ng'ate ku ludda lw'omubaka amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaya wabaddewo embeera y'okusika omuguwa oluvannyuma lw'obutaba mumativu n'ebyo ebyavudde mu kulonda kwa 2026.
nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye sijja kugamba nsifaayo bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betutambudde nabo bambi bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza nti obuwanguzi mwabumpadde. Ebintu byo bwe bityo tebyabadde byangu ku ground n'akamu n'akatono ddala naye nga Honorable Geoffrey Lutaya bw'atulabyeko siwa kulabikako mu Parliament ya 2026 omukulu amanyiddwa nga Honorable Paul Tamaguzi Simakula ne bw'atyo bamukutte ku nkoona siwa kulabikako mu Parliament abantu b'e Nakaseke sibakumulabako ate nga nina Kankunda Mwite nina Rose bw'atyo naye mu Parliament ya 2026 teyalinyeyo wadde ekigere omuyimbi yayingira ate politics nga bwe twamulaba omukulu amanyiddwa nga Hilary Kiyaga Mwite Dr. Hildeman bw'atyo naye tagenda kudda mu Parliament 2026 oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Amelia Kyambadde atokkomawo ku kifo kyekimu kino omukulu ono mwe yamuwangula mu kaluka 2026 akomyewo ku mulundi guno batulaga nti yawangudde ate nga abantu b'e Mawokota simanyi baba mativu n'ekyo ye omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana naye bw'atyo Machindi West bamukutte ku nkoona era ng'omukyala Zahara Lwirika bw'atyo yagenze maaso kubanga ate adda mu kifo ekyo omukulu amanyiddwa nga Honorable Semujjunganda abantu beekira simanyi kiki balina ku nsonga eno naye nga naye tasobodde kudda mu Parliament ya 2026 owa NUP bw'atyo yagenze maaso kubanga ate adda mu kifo ekyo. Isingiro West omukulu amanyiddwa nga Nelson Wita bawo omukyala amanyiddwa nga Vinka ngono naye wa NRM bw'atyo bamukutte ku nkoona teyasobodde kubanga ate adda mu Parliament 2026 omukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Segona abantu b'ebuzito bakituukiriza kye bamugamba nti twakukoowa yes bwe batyo naye bamukutte ku nkoona owa NUP n'abanga ate ye yalangiriddwa nga omuwanguzi. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba wamu n'ekibiina kye abantu b'e Masaka babalaze obukambwe bwabwe. Songa ate nabo besti tebyabatambulidde bulungi ngamba omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba wamu n'ekyaliwe Abed Bwanika nabo tebyabatambulidde bulungi Nyendo Mukungwe bwe batyo bakoze ate nga ne side ya Kimanya Kabonero nayo bwe batyo bakoze abakulu bano temujja kuddamu kubalabako mu Parliament 2026 wabulanga omukulu amanyiddwa nga Moses Ali ye bwatyo yayitawo bannamunigina kyenyinza okugamba abantu bakyewuunya era nga bakyali mu nnyiike nga balaba omuntu gwe baweereza ebbaluwa okuva mu ddwaliro mu ggwanga erya Germany gye bamutwalako kubanga ate bamujjanjaba ng'ebbaluwa yeesoma nti alina okuba nga ate awummula mu buli mbeera nti ate munnange kakati yagenda okuba nga akakalabya emirimu gy'omubaka wa Parliament esayidi eyo gy'ava. So nga ate wano mu district ey'e Tororo yes omubaka bafunye muyinda amanyiddwa nga Tana naye ng'okusinziira ku comments nga bwe mbadde nziyitamu abantu b'e Tororo bagamba nti at least oyo katukiikire tomanya oba oli awo tunaalabawoko ku nkyukakyuka bo balaga nti bakiina mbuzibu era nga bategeeza nti oyo si ye muyinda asookedde ddala okuba nga ate avaayo okubakiikirira esayidi eyo. Kino kyewuunyisa bannayuganda bangi okulaba nti ate omuntu atali munnayuganda okitegeera agenda maaso okuba nga ate abakiikira nga beebuuza gubokeera ku makya let's say oli munnayuganda n'ogenda e Buyindi basobola okuwa wadde obwa kansala wadde obwa LC1 ku kyalo nga balabira ddala tekigatta bulungi naye nga embeera yo bwetyo bweri.
Bwetuddako erw'emiyaga yassa okulonda ko kwatandika ssaawa 4 ez'okumakya naye nkulaga nti ssaawa zino zagenda okutuuka nga General Shande wamu n'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni eyo bo baali balangiriddwa ddanga abawanguzi. Omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo abadde ate ku kifo kye kimu n'omukulu amanyiddwa nga General Shande bwe yaddukirako ku poliisi okuba nga ate yeekubira endulu bakwata mukwate ne bamukola ki ne bamuggalira ne bamuteeka munda ne bamugamba agira alindirako eyo kwegamba yafuna buyambi bwe yali asuubira kufuna. Mu mbeera efaanako bw'etiyo omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi avuddeyo n'obubaka obugamba nti nga tuli mu process ey'abantu okuba nga bakulabanga failure. Mu kuba failure bwo oba mu kulemererwako okwo bo kwe bakulabamu kujjuddemu amasomo ate agayinza okuba nga gatutwala oba gatukulembera ku ekyo bulijjo kye tuluubirira oba bulijjo kye tulinamu essuubi. Era bw'atyo n'agamba nti abaweereza omukwano wamu n'amaanyi ag'okuwonyezebwa emitima egimenyese mu kadde kano nti essaawa eno abantu abamu balina ebigambo bye bavaamu nga balaba abantu abamu nga bafeeriya. Mukitegeera bulungi kye ntegeeza okuba nti tebalangiridde Kyagulanyi waliwo abantu abavaayo essaawa eno nga bagamba nti eyo takitiki gy'akozesa ffe tetugyagala tejja kukola twamugamba yandibadde agenda mu nsiko n'akola bw'ati kati bamulabanga alemereddwa. Wabula Lucky Mbabazi abagamba nti mu eyo process gye mulabanga alemereddwa ate mulimu ebyokuyiga ate biyinza okuba nga ate bituleetera ki okutuuka ku kiri kye tubadde tukola ki tuluubirira. Naye nga agamba nti atuweereza oba abaweereza hugs mwena abawulira nga mwamenyese mu mbeera eno. So nga teyo omukyala amanyiddwa nga Spice Diana yavuddeyo ng'agamba nti atuukidde mu nnaku ya kitalo ddala ebiri ku ground tabitegeera si musanyufu n'akamu n'akatono ddala. Mu ngeri y'emu omukyala amanyiddwa nga Laira Kachapizo naye bw'atyo yabaddemu ennyamivu era nga yatuwadde ekifaananyi kino n'awandikako obugambo obutonotono obulaga nti embeera nga bw'eri tagitegeera ate si musanyufu. Ono y'omu ku bakyala oba bagundi basereebu b'eggwanga be tubadde tulaba nga ye mu nkyukakyuka mwatava era nga ne ku laali ezimu yakiika. Ate nga y'omukyala Naira Ali yasinzidde mu ggwanga erya Amerika gy'awangalira n'ategeeza nti okuva ne leero si Munnayuganda okiwulidde yabeeganye. Omukulu amanyiddwa nga Dennis Duke ng'ali wamu ne Sizamana baavudde ne bagamba nti beewuunya nnyo omuntu akuba ekyeyo nga ate awagira NRM bo bagamba babeera tebakola ki tebakutegeera. Sizamana yayongeddeko n'agamba nti ate abo abasinga obungi bemulaba babeera ekyeyo kyabasala kati be bali eyo be bawagira ki be bawagira NRM naye nga si be bokka abeewuunyiza bankuba kyeyo okuba nga bawagira NRM. Abantu bangi kwano ku ground baweewuunyiza ddala ensonga kwe basinzira bagamba nti bankuba kyeyo abasinga ekibafulumya eggwanga nga ne ssente zibatwala baba babeoze neewole kwe kubanga bagenda okunoonya ate greener pastures bafune kasente kuba nti wano e Uganda embeera ekalubye tebasobola kukolerawo kwe kusalawo kubanga ate bagenda okukola emirimu gye bakola ebweru egisinga obungi tumanyi obulungi nti miki mikakali kakati oli bwamulaba ng'ate awagira gavumenti emusindikiriza mu mbeera mwali aba amwewuunya naddala mu ntegeera ye. Ekisinga okunuma waliwo biwalumbe bikadama ebyava mu Uganda nga birinaku ey'amaanyi bisuddewo abaana baabyo byemwe biri ku intaneti byasama nti Museveni alonse nadda ku ntebe. Njagala kikadama ekiwagira Museveni kifiire mu kuyumba gw'omuwalabu bakiziike mu musenyu embwezo zakafa olumbe oba tebitegeera biri ku intaneti byasama kyasama kino kyasama kiri bakadama mulina omumanya ennaku yammwe mboma obumanyi we mwajja mu kayumba g'abawalabu mwamala temunnaba kumala. Omuyimbi amanyiddwa nga Crystal Panda ate nga TV presenter ye yavuddeyo n'agamba nti kaakati omuntu n'awangula ne 71% n'otalabayo celebration yonna talina bawagizi kwegamba takitegeera feeling eri wansi mukko eggwanga liringa eryafiiriddwa omuntu kuba abadde asuubira nti omuntu waba yawangudde abantu bandibadde mu busiki bijaguzo wano na wali naye ate abantu bali mu nnaku ya kitalo abantu balaga balinga abafiiriddwa abantu feeling gye balimu si ya buwanguzi kimwewunyisizaamu ate nga tali yekka. Banange nga nze abuuza mmwe abawangudde akalulu yesterday nga tetulaba bwe mucelebratinga ng'ensi eri quiet bannange temunabategeera nti byabakama yabalangiridde nga musirise nnyo mubeko kye mutugamba nga musirise namwe bye mwawangudde temwabitegedde mwabadde so surprised nti mwawangudde really
osobola otya okuwangula kalulu nota celebrating? Come on guys, mutyachi mwabalina security, mwabalina emundu, mweyiwe mu Kampala mu celebrating, mweyiwe mu Mbalala, mweyiwe mu Jinja, mweyiwe Arua, mweyiwe Kasese, mweyiwe Fort mu celebrating nga musirise. Mali ya wiza ina baraka, ekintu ky'obubbi tekirina mukisa. Songate omukramanyidwanga Emmanuel bwati yavuddeyo n'agamba nti ababaka ba NUP abayisemu tubalabira tubayozaayoza, naye singa bakeera ku makya ne balayira nga ba MP nga tebalina kye bakozeewo oluvannyuma lwa pulezidenti waabwe okuwangula ate n'atalangirirwa ne balangiriramu mulala nti olwo mujja okumanya nti abantu mulina okukola ki okubavaako, kubanga ekyo nti kyekyaliwo ne mu 2021 abaka bangi aba NUP abayitamu ne pulezidenti waabwe n'ayitamu naye ate n'atalangirirwa, era ng'embeera yonna eyaliwo yaliraga nti akalulu ke kabbibwa. Abaka abo bagenda maaso okuba nga balayira obulamu ne babutambuza awatali mbeera yonna gye baateekawo. So ku mulundi guno agambye nti abayisemu naye singa tebateekawo mbeera yonna bwe mujja okumanya nti ebintu ebimu mulina okubyesonyiwa ne mukola ki ne mulaba birabe. Omukulu amanyiddwanga General Muhoozi Kenneth Rugaba ye yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kutwala Bobi Wine era nga wakujaguza naye obuwanguzi bwe, naye nga ye omukyala amanyiddwanga Babitungo Kyagulanyi avuddeyo ye n'ategeeza eggwanga nti bba talabikako. Yes, yabuze oba yabuziddwawo ennaku z'omwezi nga 16 wadde nga ye Babi akyali wansi wa house arrest, batamanyi wajali mukadde kano. Omukulu amanyiddwanga King Saha avuddeyo okubanja president we. Internet yo tugifunyezeeko naye omukulembeze waffe ali watu bange mbabuuza ko yonna gye muli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze n'omusirimu mativu n'ensalawo ya byabakama, simanyi oba asaba ddiini ki, simanyi oba obwetuwaze bwe bwenkana ki, naye nze omu kubatakkiriziganya naye. Omuntu waba asoma ebiwandiika asoma nti ekyannamukaaka weebuti newebuti n'amaana agamba ati empigi webuti newebuti itasobola kujja n'agamba nti kati twakabalako ebyalo 6 oluwebuti, twakabalako ebitundu 8 oluwebuti. So enkola ya mwami byabakama nze omusikkiriziganya nayo nze nga nze. Ekyamazima si kirungi kusabira muntu kufa, naye Uganda tubonye Museveni yandifudde n'atuviira mu ntebe, tulonda muntu mulala, tubonaabonera Mungu, tuli bakadambe, tubonaabona, twalekerera ensi yaffe, lwaki mutubonyeebonye? Museveni tumukoye, ne mutubonyeebonye tuli buwarabu, batukinya, tubeera bubi, lwaki Museveni totuviira mu nsi yaffe? Tukukoye, tunosima kabaka, kuno bwabukulembeze bannange. Museveni tukukoye, tuli buwarabu, tuli Saudi Arabia, totumanyina kutumanya, watugamba totumanyi, lwaki toviira Abannayuganda? Obusungu butuluma, omuntu waffe gwe tulonda lwaki si gwe bawa akalulu, lwaki si gwe balangirira? Mugenda falumbe ki bantu mmwe, munafalumbe ki okutuviira mu nsi yaffe, munafalumbe ki? Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi, nze Naroga Jovia omutembeeyi, omukyala atambudde naawe okuva lwatandika okuba akalulu paka lw'omazeeko. Ffe abakyala abayiri bituwulira essanyu pulezidenti, temanyi kye watukolera bwe walagira nti tuwanike fulaaga. Pulezidenti abantu baguze fulaaga, otusasulidde amabanja, osomesezza abaana baffe abaali batudde. Bobi tetulina kyakkuwa, tetulina naye tusaba Mukama ky'olwanirira okuba kutuweera entebe. Olamulenga pulezidenti otujjukiranga nga ffe abakazi abatembeeyi. Pulezidenti tubadde tubonaabona naye otusangudde amaziga. Gano amaziga ga ssanyu si gannaku ga ssanyu. Taata tusiimye, osasudde amabanja. Abakazi bafunye bye babadde tebalina ku lulo kasa wagamba nti fulaaga ewanikibwe. Taata tusiimye, taata tetusobodde kutuukirira. Naye bw'olaba vidiyo eno kakasa nti taata tusiimye. Mbadde ntunda fulaaga nga ntunda ekifaananyi ky'omukulembeze nga ntunda wiiso. Ne mbadde n'abaana
basatu omwana wange yayita tudde senior 4 mwaka guli guno mwaka agenda kutuula senior 4 ndi single mother w'abaana basatu njiribye mbadde sina TV mu nyumba nagifunye lwa Kyagulanyi lyeryo essanyu lye nnina president nsiimye tomanyi nga sente ziva mu fulaga abaana bagenda kusoma nsiimye bambi akatono kenfunye president nsiimye mukama kwomusu katono nnyo nja kusaba atembere nga nkukubiramu ko touch ku bimu ku ebyo ebitonotono ebyaliwo mu kulonda mu bifo ebyenjawulo emivuyo egyali mu kalulu okutikinga ng'era bulijjo bwe bitera okubeera era nga abasinga obungi bino baali babisuubira. Tiyo mshahara bakwira zinga zo kwiza kure nyombe bakiriya nano ni kurombo mu Rwanda nini mbere ucande bakiriya izo no kore cyawe Bannayuganda mu ggwanga erya Canada bowe batyo ogwabakozi bavuddeyo mu bungi ne bagenda maaso kubanga tebabanja obuwanguzi bw'omukulu Kyagulanyi Center bagamba nti ye president omulonde era alina okubanga ate alayira mu kaluka 2026. Uganda to be liberated because Robert Kyagulanyi is the newly elected president. What a sham election! What a sham election! Museveni must go! 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 Tapping a screen sharing, I'm not a puppy bravo. This is the time, the time, the time. This is the time. This is the time, the time, the time. This is the time. Museveni must go. The time, the time. This is the time. Museveni must go. This is the time, the time, the time. This is the time. Museveni must go. This is the time, the time, the time. Museveni must go. Museveni must go. Uganda is bleeding. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. So
TikTok. Kaka. Genda ku TikTok yange ya MC Uncle Bini. Oscreening recording jobotekayo. Genda ku TikTok yange. Ndi live. Oscreening recording. Okole screen recording. Kati genda ku TikTok obuweza TikTok. Genda ku TikTok yange. Wano tuli ku embassy ya America. Tulida wano. Embassy ya America madam jiseko yiwe. Wow. Genda ku TikTok. Tonga TikTok. Tonga TikTok account. Kuno ye nyine agere ko bisanfo bi. Anai. Sisitu. Toina TikTok ogundi app musimye. Yaje kusindikire kati. Sindikira hai ku WhatsApp. Situ. Sindikira hai ku WhatsApp. Wane WhatsApp roina. Tujano kwemba se ya America. Uganda bali mu gwanga muri miliyoni 4. Kyagulanyi avaayo omuntu omu n'enganga General Yoweri Kaguta Museveni. Namutuusa ku ssalino lyonna. Nammwe muyinza kuŋŋamba mutya mbuno bannayuganda mwenna abali mu ggwanga miliyoni ne miliyoni. Mulemereddwa okugyako General Museveni nga mbadde musuubira si bwe biri nga byabaka makulira by'okulonda. Yalangiridde Museveni ng'amulaga yawangulidde waggulu. Ababaka bonna ab'omu Buganda bonna General Yoweri Kaguta Museveni yabasudde. Yataddemu balala beyayagadde byeyateekamu bayagadde byateekamu yataddeyo aba NRM asobole okuyisa ebiteeso byonna ebisanja ebijja tubasaba bannayuganda mwenyigiremu mu kukyusa eggwanga kubanga tulina okukyusa president ebiseera ebijja mu maaso tugenda kulonda president wa Uganda. Bannayuganda mumpulirize okulwanyisa Museveni teeka okulwanirira eggwanga lyaffe kyekyokukola kyokka kye tulina. Ojja kutuula kubanga Museveni ajja kutemula. Tuula ojja kiwulira. Wuliriza munnayuganda bali mu kutuzannya game wano ku social media. Bagenza okuzzako internet nga baleyinze ne strategy. Nga bwe bamala okuteekako internet bano abajja okwogera bajja boogera nga abagamba nti biwedde. Nti abiwedde batumaze. Njagala mukitegeere kino basobola okuwangula batu naye tebasobola kuwangulawo. Ekyo mukitegeere yessaawa ey'okuddamu mobilizinga tumobilizinge bannayuganda oba lunaku lwanca tusituke ffenna mu bitundu byonna nga tebiriiko bino busimanye ekitundu ekimu kyekisituse ebirala bitudde ate kino kiba kizikira ekitundu kyeri nga kisituka ebirala nga bituula. Otegedde internet tugiyina bwe kiba kyetaagisa baddiddeko neera bagijjeko. Tetugenda kuleka Museveni bannayuganda kyekyokola kyokka kye tulina. Akati ogenda kuzzaako ki gwe wa boda owa takisi gwalina ettaka lye ogenda kuzzaako ki? Sawa zino bakuteza abantu abagamba nti kati tulemeddwa ati kati bigaana bitya? Tewaliwe bigaanira. Omuntu wa myaka 9 tapowa kati gwe ow'emyaka 4 myaka 3 myaka 2 opowa kuki? Boy saawa eno yakuddamu ku mobilizinga basoja ku media. Njagala mukitegere nti tebinnaggwa tebirina we bigweredde. Bano abasajja tugenda kubakooya mpaka
mpaka uliriza muna Uganda ku media wano tumobilizinge olunaku olwencha bana Uganda baddemu basituke. Omuntu yenna akugamba tebijja kola oyo wa Museveni ye yamutumye. Omuntu yenna awoza bagenda kututumalawo ne bwoba tulwanyo ojja kufa. Kati olieta kunyumiza bya kufa. Bonna Museveni abatadde wano kujja kukutiisa ogenda owulira ba MP bawoza bannange eno batta abantu n'abantu tubuuka mirambo. Abo bali mu bubadi bwa Museveni balukusuulamu bakuteeka mu fiya odde waka naye wawo oli safe kudda waka. Kyoyagala okuŋŋamba kubanga bw'osigala ewaka bajja kutta nga tewali ayamba. Okategedde nga tewali agenda kukuyamba. Naye wano oba ofa naye ng'ofa kweyamba. Osegedde bano abasajja pulaani zaabwe tetuliimu. Mulabye engeri gye beeyisaamu. Ensi yonna ekirabye mwalonze mulala. Mulabye engeri gye beeyisizzaamu. Osegedde ekyo kyokka kikulaga nti tosobola kudda waka kutuula n'obeera mirembe. Olina okubeerako ne kyokolawo munna Uganda. Tumobilizinga ebitundu byonna. Olunaku lw'enkya tuddemu tugukume. Internet kasita yiyo kweri bwe kiba kyetaagisa internet bagijjeko baddemu bagijjeko. Osegedde respect. Museveni and your son. Tumwine na nshona mazima. Tumuchine na nshoni. Tumukushwara hata numushwaza bushwaza. Nona she. After stealing the vote, at least you would have said Mbu you were like 70% and he was maybe 60. Your vote rigging. You don't even care because what are they gonna do? Riot? You will kill them, allegedly. What? You will beat them to death, allegedly, but the videos are there. What? The military is on the streets to intimidate and scare people. And then the stupid Ugandans are sitting here, oh, it's protect property. So the people are going to riot and break into people's homes and steal, okay? Because, okay, so people who don't like Museveni are thieves. We have many thieves in the parliament. We do not need snow anymore. The tree is rotten from the top all the way to the ground. It is an embarrassment that you don't even feel ashamed to even hide your election stealing. What an embarrassment. Weewaawo yassa bannayuganda baatabukidde dda munnamawulire wa CNN amanyiddwa nga Larry Mado Yesono ng'ava mu ggwanga lya Kenya. Bangi bamulinamu essuubi nga basuubira nti agenda kubanga ate alaga ebiri ku ground ku polling stations ez'enjawulo abeere ng'ate abiraga ensi yonna. Amenya fact nti omukutu gwa CNN ogw'amawulire gw'amaanyi ddala, naye bagamba nti bali very disappointed okubanga kye baali bamusuubira okulaga ate si kye yalaze, era ng'abamu mu njogera ennyangu bagamba nti yalya. Weewaawo ngenda kubanga ate nkutuusaako bannansi b'amawanga ag'enjawulo okuli Abanakenya wamu n'Abanigeria. Bano bazze bafollowinga ensonga zino era nga ku mukutu ogwa TikTok bazze babyogerako enfunda eziwera. Baavuddeyo ne bagenda mu maaso okubanga ate boogera ku ngeri akalulu katambudde mu ggwanga Uganda na butya bwe batulaba essaawa eno. Sigera kubanga nsukawo wano wengenda okubanga ate nkukomya mbadde pije okuweereza atakumira mpeera sigale nga kunkomedde mbeera bulungi weeraba. Ugandan citizens, gather here. Let's talk. What is going on in Uganda? The country is completely destabilized. Civil unrest, riot, destruction of lives and properties taking place in the last couple of days because of the national election. The current president, called Museveni, had been crowned the winner of the election. Obviously, the man came into power in 1986 and had ruled for over 40 years. He is 81 years old, refused to step aside. Regardless, the contestant, the opposition guy called Bobby Wine, was said to have only got 25% of the vote.
Reports are claiming Museveni won 72% of the vote and thereby crowned the winner of the election. I don't know how that played out, but Bobby Wine is accusing Museveni of rigging the election. Apparently, ballot boxes were being tampered with and also vandalized during the count of the election. The United Nations, that stupid organization, United Nations Observer claimed there are no irregularities in the election, no vandalism, and they believe the election went smoothly. So, Museveni has been crowned the winner of the election. Internet is shut down, no news, nothing is going in or out of the country. The government claimed the reason why they shut the internet down is because they want to prevent misinformation, they want to prevent incitement of violence, and also to contain the problem locally, nationally, and get everything back up and running. At the moment, as at the time I was making this video, today, this 17th of January 2026, the internet is still down. Their report, the riot continues. But we are not getting any information, nothing at all. I've decided to make this video on the back of my own understanding. So, Ugandan, gather here. What is going on in your country? What do you think about the election result? Museveni has been crowned the winner. Do you agree with that? Bobby Wine said the election was rigged. How true is that? These are the questions I'm asking. I'm only doing this video based on the little information I have. This situation happened about a few days ago, but because we couldn't get any details or anything at all from inside the country, I've decided to make this video with the hope we'll get more information in the comment section. I've also made this video, exactly type of video, on my backup account, Big Shy 412. Those of you that are there probably have seen it. But again, here we are on Big Shy 411. Uganda, how we doing? My African brothers and sisters, gather here. Let's talk about Uganda. But Ugandans, tell me that you cannot be dumb to this extent. Because how can an electoral commission come out when they are reading the first result and the only thing they are coming out with is that the polling stations we have received is 130. So and so got these votes. So and so got these votes. This kind of announcing the results, even a fool will know that this is not the right way of announcing election results. This man, the so-called Yalakam of viewers, why can't he come out and mention every district, like, okay, in this district or in this such and such a polling station, Bob Wine got this, because that is how even the returning officer of NUP and NRM and the returning officer of Electoral Commission, because I know the right way, every returning officer, they have their form and they have the form from the ground. So if you read there, to show the credibility and the honesty in the election, they have to show that, okay, from such and such polling station, so and so got these votes, so and so got these votes, from such and such a district, polling station number this and this. Because that is the reason why these polling stations have names and they have numbers. So that when there is an election, they will come and verify, okay, the result I'm having here is from this polling station number so and so. Because even if it takes 1 week to announce per polling station, this polling station, this polling station, or even you can, even if it is not that, then you can name by per district, that the district of Ginger, Ginger West, Ginger South, or Ginger North, wherever, or Ginger Central.
Museveni got these votes, Bob Wine got these votes, because I know that the NRM members, they have their forms of the same result or with the result that you're reading, and the NUP members have the same form of the result you're reading. But now you're coming out and tell that out of 130 polling stations, and Smanya don't know how many thousand registered voters, so and so have these votes. How are we going to know? Ugandans, you can be fools, but let me hope that you can't be fools to this extent. Because here, even a dumb person who is 100% idiot will know that this is a total rigging of votes. Because why don't you come out? What is hindering this so-called outcome of viewers? Come out and read district per district. Even in Kenya here, people always rig election, but at least they come and read district per district. This is one of the the stupidest way of rigging election. That we have received the election out of 130 polling stations. Which polling station? Doesn't those polling stations have names? Doesn't those polling stations have names? Ugandans, if you don't wake up, no matter how you are going to cry for change, you will never receive a change as long as you don't wake up and raise your voices and take action. Because you can't tell that by now, Bob Wine is having 1.something%. You can't tell that votes are just coming, that all the votes that are coming in, they are streaming from 7 stronghold. We have seen even the vote counting in America, whereby results are going, this one goes up, this one goes down. But you can't tell that it is a constant lead of 7-something%. So you're telling that Ugandans love Museveni so much. Ugandans, you need to wake up. This thing you keep on just making noise. You need to wake up. If you don't wake up, you're going to ruled by Museveni, ruled by Museveni's son, ruled by Museveni's grandson, ruled by Museveni's great-grandson, until 200 years. You're not just there singing. This is the reason why polling stations have numbers. Polling stations have names. So that when you're reading the final result, you have to know that from this polling station, because members of NUP, they are not given a form of reading that they have 130 polling station numbers. Nobody got this. How are they going to know that this is the right number of their reading? They are not to tell at the end of the day. They will tell that, okay, in Jinja district, Bob Wine got this. In Mbale district, Bob Wine got this. Museveni got this. Then we verify that yes, as a NUP candidate or as a NUP returning officer, when I was in Mbale, it is true. What the result we had with the returning officers of electoral commission in Mbale and the one I'm having, they are the same. And also they are the same. And if we verify without Vedaka's reading, is the same result. That's how we verify the credibility of election. And you have also to come and find, you come to find that even those who are among the observers, they will come and tell you that yes, the election was true and fair. Do you know how to verify a true and fair election? You people, I thought that Ugandans, you people, are educated. I always expected you people to know that you are educated. So you are this dumb. Seriously? That 130 polling stations. Which polling station that doesn't have names? 130 polling stations. From where? Because whenever an election comes, they come named per a polling station at the final. You have to read them. Even if you can't read a polling station by polling station because there are too many, then read in a district, Jinja West, Jinja South, Jinja Central, Kampala Central. Mobile got this in total. Because when we mix together, it will be very easy for even we, the usual citizens, to come up with the total calculation and understand. So you're just coming up with this percentage thing. Uganda will never be rebalated. You're going to rule by one family as if it is a monarch.
You be there. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.